ensonga semasonga gye tuleese olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 26 mpaka nga 28 omwereso gaggadde anti awo mu luzungu we bagamba it is the 7th edition of Bride and Groom Expo. tubaniriza abantu babulidda Uma Showgrounds wali eri erugogo ogenda okufuna mu abagala emidaala mujje mu booking ate nammwe abagala okubeera nga muyingira mulabe omugole alina kwambala atya alina kubeera atya alina kweyisa atya mu bufumbo enteekateeka z'abasenga nammwe abanoonya omudaala gammwe gyeguli kojja Kevin nga bakugamba nti bw'okwata egundi eno ogikozesa bwoti ogattako bbi efuuka zero programu abanoonya Ze Patrick Chibirango nange Mary Nambwa tubaniriza nnyo ku Bukedde TV tubeera lunaku lwa mukaaga buli ssaawa 5 tuba tuyingidde okutubageko katini nnyo kubanoonya abafa ab'olunaku olwaleero nate era tukomewo kubanga omukwano ngumanyi manyi laavu basanyuka nga nkufunye kubanga nze nange gwogenda otwala ndi wife material ebisanyizo byensinga okwagala negomba nnyo omukazi omulungi ate omuto kuva wakati w'emyaka 35 paka 45 oba ayina ne kasente sobola okwasaganya kuba naye ni musajja mukozi nambwayi so kumpeya amanya g'abennyonyi awo g'omanyi nga naziwa kasifa jjajja wange jjajjaawo naziwa kasifa gyali yafa mukama jjajja amuwummuza emirembe ekyajjajja tukimaze omulala manyi nnyo jjajja wange Mbaziira Nuwa tomumanyi Mbaziira Mbaziira Tone abeera wagundi Mbaziira Tone naye abeera wa Nnyonyi kati ab'ennyonyi mu mwoyo mulungi ono asooka tabakwatako mumuleke Helen mumuleke omanyi mumanyi okugamba nti akangezeeko kasita byekampala nedda omwana w'empigi ono mumuleke ayagala omuntu akooyo obwomu mukyala yayimba akayimba bakayita obwomu bwo buluma osanayo ng'olinayo omuntu naziba tetugenda bakuzunzazunza addekanakukakkanya tetugenda mwogerera bingi nnyo kayeyogere woolaba nga ennamba ya Helen byayogedde byebyo kuba essimu omugambe hello nze nkusiimi atali siriyasi tukibagamba wano tokuba simu ya kuba abeera agezezzaako olutuukira wano aba ayagala mutuufu kale katubalage Helen Alamusizaako abalabi ba Bukedde TV amannya gange nze Nanyonjo Allen nga nina emyaka 25 mbeera mpigi ndi mukyala muganda neddira Nnyonyi Nyange nziza wano ku Bukedde TV okunoonya omusajja okuva ku myaka 28 paka ku myaka 35 noonya omusajja obeera naye kubanga nkoyo obeera nzekka n'ensalawo nsituke nzije ku Bukedde TV noonye omwami w'okubeera naye nali mbaddeko mu mukwano naye ne nguvaamu era nali nfumbiddwako obufumbo nabuvaamu era gigenda bwera myaka 4 bukyanga nva mu bufumbo obw'omusajja gwe nazalamu abaana bange essaawa zino nina omwana omu singa nina abaana babiri naye nina omwana omu noonya omusajja ane woba olina abaana sifuddeeyo kasita tusuka abaana babiri sifaayo nja kubeera naawe n'abaana abo njagala omusajja nga si mufumbo saagala musajja mufumbo saagala musajja alina bakazi era omusajja alina abakazi sikwetaaga kakati omusajja bwe mba nkufunye kusuubiza okulabirira kusuubiza okwagala wamu n'abaana baffe abo ababona owange simanyi naaba olina oba n'atolina naye nga nja kukulabirira n'abaana baffe nja kwagala kusuubiza okukulabirira nga wekisoboka tojja kujula ng'oli nange saagala otuuke kunze ate wejjusa ate ojja kwejjusa omusajja oyo bwe mba mufunye njagala ajje ewaffe alabe ssenga wange oba alabe abamu ku bantu bange tusobole obeera ffenna naye kusingira ddala ssenga wange kubanga ye yankuza era mba njagala amanye buli wamu nti oba ndi wano oba ndi naani era omusajja mba mufunye mba nkusaba olabe ssenga wange gy'okyaliko ewaffe omanye abantu bange nange mmanye abantu bo njagala omusajja nga mukozi
nga talera ngalo ate njala omusajja agenda okunfaako nga nemba mugambye mukwano neetaaga kino ng'asobola okukimpa nga sirina ate kirinda kati nga newoba olinze takikuwa. Yali omusajja omukozi, yali omusajja tagenda kuŋŋaana kukola kubanga njagala okukola. Tasaagala musajja agenda kuŋŋamba nga nfunye aŋŋambe tuula ewaka teri kukola, nedda. Yali omusajja agenda okunsikiriza okukola, kusuubiza okubeera naawe tugenda kwagalana paka kubanga yomba nkufunye sigenda kukuta kubanga nkooyo obeera nzekka. Obudde buno eno mbeera wa sisita wange naye nange nagambye kangendeko ku Bukedde TV osobole onnoonya omuntu we naabeera naye kubanga kati banaye ngenda abeera wa sisita wange paka. Nkooyo obeere wa sisita, njagala nange okufuna omuntu gwengenda okubeera naye. Kaakati mwami wange bwemba nkufunye nkusuubiza okukwagala, nja kubeera naawe mu buli mbeera yonna. N'oba olina abaana sifuddeeyo, nja kubeera naawe. Ate okusuubiza togenda kwejjusa mu kintu kyonna kubanga omukwano ngumanyi, manyi laavu. Naye laavu yange saagala giwa muntu muyaaye, njagala omuntu omwesigwa kubanga nange ndi mwesigwa. Njagala tukwatagane bulungi n'omusajja wange mba mufunye. Njagala nkomewo ku Bukedde TV nambagamba nafuna omuntu omutuufu. Kati bambi omuyaaye tokuba, ow'okungezesaako tokuba. Mpozi omwami, njagala omwami nga muwanvu, nga wa chocolate si muddugavu, nga munenenene kale medium size. Medium size. Omwami, njagala omwami oba ŋŋambe ntya bannange, omulokole simwagala naye amadiini amalala gonna sirina buzibu. Tribe omulugwala simwagala, omusoga, ezo tribe z'abantu bagamba ba bakambwe, n'abakiga nabo sibaagala. Bwemba nkufunye jasanyuka nga nkufunye kubanga nze nange gwogenda otwala ndi wife material era siri muyaaye. Kati omuntu yenna neetaze yita ku namba ezo okusobola okunfuna. Omuyaaye tonsumbuwa, omuyaaye tokuba. Nasanyuka nga nfunye omuntu omutuufu era nja kukomawo wano ku Bukedde bagambye nti nafunye omuntu aneetaaze. Ogenda kuba ku ssimu zino Airtel eri 0706 464674, MTN ya WhatsApp, MTN eri ku WhatsApp ogenda kuba ku 0765 694359. MTN eri ku WhatsApp naye oba ogikubako tejja kuyitamu kubanga teriiko. Line nagijja mu ssimu naye nasigaza nkozesa enamba eyo ku WhatsApp. Kati bw'oba onankubira olina okuba ku Airtel. Oba oli ku WhatsApp tukozesa ki? MTN. Byebyo ebyange naye bambi omuntu ali serious gw'oba okuba ku ssimu yange wekka.